Omulungi atulaba nawe atuliriza njagala okulamusaako ekyensuso weebalire ddala okulabika nga ate Kampala Media TV ogifudde ey'enjawulo weewaawo ate n'oyongera okulabika nga ogijanjawaza mu mbeera efaananako bw'etyo. Kakati bassebo ne bannyabo sijja balwisaayo tugenda tutuukira ddala ku nsonga etuleese olunaku olwalira gye twagala okulabika nga tutemaatema oba oliawo gwe munnayuganda gwe oba omuntu yenna asinziira wonna osobole okulabika ng'ogitegeera bulungi ate mu ngeri gy'oteekeddwa okulabika nga ogitegeera. Wakati nga bannayuganda bavuddeyo okwebuuza ku ssente ezibadde ennaku zino nga zoogeza abantu obwama abakulu n'abato abawanvu abeeru n'abaddugavu ezaavaayo Prime Minister ow'ekitiibwa Right Honorable Nabbanja Robiners yavaayo n'agamba nti gavumenti egenda kulabika nga ewa abantu abo abakosebwa omuggalo mu kiseera kino. Kaakati wuliriza, tulabyeko ku abantu abamu muvuddeyo ne mugamba nti nga temumanyi ssente entuufu bassebo ne bannyabo zigenda kulabika nga ziweebwa buli munnayuganda, era abamu tulabyeko ku message ez'enjawulo ng'ogamba nti ayinayo emitwalo 12 ginteereko gavumenti weeneetuwa nja kulabika nga nkusasula. Kaakati nno mwana wa maama mwana wa taata njagala okugamba bw'oba wali ebbanja nga lisukka mu mitwalo 10 ate oteekwa okunoonya balansi olabike nga omuzzaawo. Mu kiwandiiko kye tufunyeko kopi oba amawulire ge tusembyeyo okufuna galaga nga gavumenti ya Uganda etadde ku bbali obuwumbi 53 53 billions nga ze zigenda okulabika nga bassebo ne bannyabo zigabibwa bannansi abakosebwa omuggalo mu kiseera kino. Kakati mpuliriza, njagala ontegeere bulungi. Nakutegeezaako mu abatugoberera wano ku mukutu gwaffe nti si buli muntu yenna nti agenda kulabika nga afuna ku ssente zino. Era bassebo ne bannyabo kanyongere okukozesa omuleereetu guno okutegeeza nti si buli muntu yenna ogenda kulabika nga ovaayo ofuna ku nsimbi zino. Okusinziira ku Right Honorable Ssaabaminisita Robinah Nabbanja agamba nti ssente zino zigenda kuweebwa ba vulnerable people abali mu bibuga ebyavaayo ne bitongozebwa nga bibagenda okulabika nga baweebwa ku ssente zino biliyoni 53. Kati kitegeeza w'obanga oli nga gwe gy'oli nga toli ezimu ku cities ze baayisa ezimu zenja okukumenyerako mu maaso awo, gwe zino ssente gavumenti zeereese bassebo ne bannyabo labika nga ate ozisiibula mbagirawo. Abantu babadde beebuuza nti tugenda kuvaayo tulabike nga tufuna ssente mmeka. Mu kyama kyensobola okukubotolerako oba okukusunirako gwe munnayuganda yenna eyeesunze okulabika nga ofuna ku nsimbi zino bassebo ne bannyabo tezigenda kusukka mitwalo 10. Abantu abasinga bavuddeyo ne balabika nga bagala okukisimbira ekkuuli nti essente entono, naye bassebo ne bannyabo tetumanyiwa ennyingi we zigenda kuva. Ate abamu ne bavaayo ne beewola olugero lw'Abaganda ne bagamba nti nnyama ntono okayana ekuli mu nkwawa. W'omala okugizza mu nkwawa bw'oti n'oginyweza ate n'olyoka okayanira endala ennyingi gy'otannaba oba oliawo okulabika nga ofuna. Abantu bokka abali mu bibuga awatali mmere oba abakola emirimu gye nagamba egya WZ z'enkolawo zendya bassebo ne bannyabo be bantu abali targeted okulabika nga bafuna ku nsimbi zino. Kitegeeza wobeera eri mu kyalo ewaffe kangeze nti oli bbaala eyo, kangeze nti ebyalo byonna by'osobola okunnyonnyolako oba okutegeerako gwe ng'omanyi oli mu kyalo mwerimira emimmonde gyammwe munoga emisooli gyammwe ne mwefumbira oba ne mwokya gwe ebya ssente za gavumenti mwana wa mama mwana wa taata
labika nga obisiibula. Ezimu ku cities ezaavayo ne ziyisibwa era ezisuubirwa okulabika nga abantu baamu bagenda kufuna ku nsimbi zino, nsobola okumenyerako ezimu nga ekibuga ekikulu ekitunuuliddwa ky'ekibuga eky'e Kampala. Kitegeeza bannakampala bagenda kuba bankizo nnyo wakati nga essente zino zigenda kubanga zigabibwa. Kaakati nno wakyaliwo okusika omuguwa ku nkola kyegenda okugobererwa. Abamu bagamba bassentebe b'ebyalo be bagenda okulabika nga baveeyo ba-identifying oba banokoleyo abantu be bagamba nti bano ba vulnerable poor. Naye bassebo ne bannyabo njagala tufune ekyokulabirako. Kati katugambe nti ssentebe w'e Makerere mu Kikoni, kubanga w'otandika okunoonyereza obunoonyereza abantu abasula awo mu katundu k'e Makerere mu Kikoni, bassebo ne bannyabo sirowooza nga ssentebe waayo asobola okumanya buli omu. Abalala ne bagamba nti bagenda kukozesa emikutu egy'amasimu oba database okumanya enteekayo n'enzijayo ya ssente omuntu gy'abadde akozesa previously oba mu kabanga akayise. Kaakati nno wano nawo waliwo akakunizo gwe munnayuganda mpuliriza nammwe abali emitala w'amayanja nti osobola osanga omuntu tujja kukozesa Makerere mu Kikoni nti ojja osanga omuntu yasibuka kaseese. Kitegeeza ebyafaayo bye biraga we yali awandiisa essimu ye biraga nti mutuuze w'e Kaseese, naye bassebo ne bannyabo nga mu kaseera kano asula Makerere mu Kikoni. Kitegeeza wagenda kusangibwa obuzibu obw'amaanyi ate ojja ssanga oli ng'akaseera k'okwewandiisa kamusanga ali mu kibuga we yeewandiisiza, naye ate bassebo ne bannyabo ng'essaawa eno yaddayo eyiganga ewaabwe mu kyalo. Kitegeeza wagenda kubaawo okutabukatabuka ku muntu ky'omutuufu agenda okulabika ng'afuna ku nsimbi zino. Kakati tukole bwe tuti, essente zigenda okugabibwa ziri bilioni 5.3. Buli muntu ogenda kufuna essente eziteeberezebwa okubawa mu mitwalo 10. Kitegeeza wobanga osobola okufukamira n'osaba essaala, gwe saba essaala yo ekisima kikutomere osobola okulabika ng'ofuna ku ssente zino. Naye nga bassebo ne bannyabo enkola zonna ezitunuulirwa ezigenda okuyitibwamu abantu okufuna ssente tezimatiza bulungi, obanga abantu abagendereddwa banaavaayo okulabika nga bafuna ku nsimbi zino. Kakati ekibuuzo kyekyo, omanye ebitundu by'olimu ng'oli mu cities enkugambye, waliwo Jinja City, Mbarara City, Fort Portal City, abali mu Masaka City, abali Mbale City, mikwano gyaffe abali mu Arua City. Kati we ngamba nti Mbale sigamba n'ab'Embale yonna eri mu byalo, nedda ngamba abo abantu abali mu city oba ebibuga ebikulu ebitunuuliddwa abatasobola kulabika nga ate oba oli awo bagenda mu nnimiro ne bafuna emmere. Mikwano gyaffe ab'Entebbe, mikwano gyaffe ab'e Moroto, mmwe mwenna abalina ebibuga ebyo, kasita obanga oli mu bibuga ebigendereddwa ojja sobola okulabika ng'ovaayo ofuna ku nsimbi zino. Bannange buli omu ayongere okugumya munne. Bw'oba olina ky'osobola okuwaako ku munno, muweeko alyeko, oba oli awo Mukama Katonda alirabika nga akusasula mu maaso eyo. Mwebale nnyo mwebale ddala okugobera Kampala Media TV. Tukugamba nti ffe tujja kukutuusaako ensonga nga we weetaaga okulabika nga oba oli awo ozimanya.